Amacha malungi omulayi waffe mulungi ali ku telefone yaffe nkubuuzaako mukadde kano ku ssaawa zino ennya ku lunaku luno olwokutaano nnaku z'omwezi 21 mwezi gwa Novemba mwaka 2025 erinnya Nzaakira Mbwanika Namugira weebale gyonna gye wakakola emitonotono gye wakatuusizaako engalo tusaba Mukama Katonda akuteremu omukisa oba oli awo gye bunaabungerera obeere nga naawe olina ky'otaddeko mu nsawo nga bulijjo akadde kabaka program olutindo mukadde kano era nga genze nayo ne bannange bano balimi ate nga bakugwera mu byobulimi naddala mu bigimusa nga bavudde mu kampuni ya Kabura International ng'omu ku bo ansemberedde wano ye mukulu Ronald Muyunga ngenda musaba akubuuzeeko then nja kudda owa mukulu Kyazeddani naye akole ekimu oba oli awo tunaamanya aba Kabura International kiki batuleetedde mukulu Muyunga. Sebo. Buuza ku bantu babene. Bakadde bange bassebo ne bannyobo mbalamusizzaako mwebale emirimu gyonna gye mutuusaako engalo amannya geego Ronald Muyunga nga yenze nkolanga marketing director wa Kabura International wano wennyini nsooka okubayozaayoza abalimi mwenna yonna gye muli nti muyogeeyoge kubanga kyonna ekibadde kikulumya omutwe mu nnimiro yo ekikwatagana n'ekirwadde kye tuyita ekya coffee wilt oba ekyebitooke ebisiriira oba ebiwotoka muwotokwa yenna muganda wange tukuyozaayoza kubanga ekikolo n'eddagala twakifunye yensonga lwaki tuzza okubuuzaako enkya y'olwaleero ate tukikulage so weeteeketeeke muganda wange kubanga ebirungi bikutuukiridde mu ddiiro lyo. Okay. Yesewo. Mukulu Kyazi. Buuza ku bantu babene tugende mu maaso. Bannange nsanyuse nnyo abatubuliriza abatulaba tuli ba mukisa nnyo kubanga tuli mu kifo kino ekya Wakabaka. Era muli ba mukisa nnyo namwe abatulaba nti mugenda kufunamu tusaba muwulirize era mutega amatu alina akabayiro wandiika ofuna wawandiika buli kimu obeere ng'ovuddewo nga onyonyoddwa bulungi. Mbagala nnyo era mbasaba mutuwulirize tugenda okubatuusaako. Mukulu Kyazi ngenda kusaba ntandike naawe Esebo. nga obuulira era ng'onyonyera abantu babene. Kabura International eno kyeki ekola biki era esangibwawa? Esebo. Kabura International company eyayimiridde eyetongodde yesterday mu gavumenti eno ya Uganda era ekola ebintu ebisinga okuba ebingi okusinga kwa byonna ekola ebintu ebiri organic ebiyamba ku bulamu bw'omuntu. Tukizudde nga abantu abasinga obungi bafunye endwadde ezitaliko ayamba olw'okuba nti balya bubi olw'okuba nti banywa bubi balina ebintu byebalya nga si bya mugaso tebiyamba obulamu bwabwe tebiyamba mu mubiri gyabwe. Kati ffe aba Kabura International twavaayo ne tutandika okukola ebintu ebiyamba emibiri gy'abantu ng'ebintu bino biri organic era ng'omuntu bw'abiteeka mu mubiri gwe obutafaali buli obw'omubiri butandika okulya ku mmere eyo butandika okufuna amaanyi butandika okufuna embavu ne butandika okulwanyisa endwadde ezandibadde zitawaanya Bannayuganda n'abatulinaanye. So Kabura International ekola ebintu bingi ekola ng'emmere y'abantu ey'okulya ekola ebigimusa eby'ettaka ekola emmere y'okulya egikola ey'abantu emmere nga okugeza nga supplement omuntu asobola okuba nga yeetaga vitamin C mu mubiri naye nga tasobola kumufuna tayinza okuba nga yeetaga calcium nga tasobola kumufuna. Abantu abasinga bafunye endwadde z'obesity nga balya bubi banywa bubi kati emmere tugikola ng'omuntu bw'aba nga agifunye tufuna emmere gye twandiyise emmere ennyongereza booster. Yes. Nti omuntu bw'alya emmere eyo omubiri gwe gudda bujja afuna amaanyi nti omuntu sukaali abadde amutawaanya bukaseera bumukebera ali mu 2 ali mu 3 ne musajja omukyala agala kudduka mu nnyumba agala kuvaamu agala kudda waawe kaakati ffe kye tukola tukufunira emmere egenda okuyamba buli obutafaali obw'omubiri tutandika okuyamba omubiri gwo buzuukuke ate awo tetuvuddewo ne tugamba naye tugenza okukiranga n'emmere gye tubawa tebagirya bulungi kati katugenze ddala mu nnimiro katugenda mu nnaku nkulu naye katojja kwesanga abantu abasinga obungi ng'ajja kuva mu Kampala oba mu biggwa agende mu kyalo agabe mukadde bamusibirira emmere naye ng'emmere gyamusibidde ebijjanyo talina kyayongera ku ttaka okuva lwe baamuzaala okuva jjajjawe lwe baamuzaala ettaka lyerimu lyeryo akanya kusibwa busibirwa mmere kati ffe kye tukola tukugamba ogenda kutwalirayo mukadde we ekirabo okwate ekirabo kino yesebo njagala kubuuza otunyonyoddeko nti mukola emmere yesebo ey'abantu yesebo
ne mukola n'emmere eriyisibwa ettaka njogera ennyangu wendabira mukadde kano nti ettaka erisinga lyonna wenjogera likoowu olw'embeera nti balimiddeko balikoze buli kimu ebiseera ebisinga obutonde bw'ensi babwonoonye naye nga kyonna kyonna ekigendererwa muntu kufuna wa wasobola kulimira kuba lyandibadde alimirako likoowu kati nga mmwe abali mu byobulimi mu kuliisa ettaka wamu n'abantu mwasaze magezi ki okulaba nti ettaka lino mukadde kano eririwo ettono kuba ettaka teryeyongerako kyokka ate abantu beyongerako musaze magezi ki okulaba nti ettaka lino ligasa abantu yadde likoowu naye mulisalidde magezi ki neyanziza nnyo mukama wange ettaka lino twalisalidde amagezi oba twalisalira amagezi ate buli omu gatandise okulabako nga malungi gegaliwa amagezi gano ge twasaze twafunye ekintu ekiyambira ddala ettaka kubanga ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi baagala kukungula kingi naye mu kukungula ekingi ate nga tebaagala kuteekamu nnyo kati mu kukungula ekingi ne bamaliriza nga ettaka balikoze eki balyonoonye omuntu bw'ayagala okulabika obulungi ajja kufuna ebikuuta feesi akuute buli kimu n'agenda okumaliza nga feesi agiyuzizza kati ne bano abalimisa oba abalima bw'atuwulira munne ng'atisse ensawo za kasooli naye agala azikole ki azitikke kati n'amaliriza ng'ettaka alikoze eki alyonoonye naye kaffe tuwalize n'ekintu ekiyinza okuyamba eddala munnayuganda kubanga ennaku zino abantu osanga emiti gy'emmwanyi gikaze osanga ebitooke byengedde osanga ennimiro tedda kubanga bakozesa ebintu ebiyamba okubayamba nti basobole okukungula obulungi ate nga byonoona kati ffe twaleese ekigimusa kino bakiyita 9 mineral organic 9 mineral organic fertilizer ekigimusa kino bw'okiteeka ku ttaka lyo kigenda kukuyamba okwongera ebituli mu ttaka lyo ebituli bino bisobole okuyamba ettaka lyo okussa okuggyamu obukyafu okuggyamu chemicals obeere nga osobola okuba nga olima ekintu nga kisobola okuba nga kisobola okwala ekigimusa kino kiyamba nnyo okugoba obukyafu mu nnimiro kiyamba nnyo okugoba ebiwuka tekitta kubanga kiri organic naye bw'okiteeka mu nnimiro yo tosigaza kiwuka bw'okiteeka mu nnimiro yo tosigaza bintu bitaataganya nnimiro yo kubanga kiri organic tukozesa bya butonde okuyamba okutereeza ettaka ly'abantu era abantu bangi betuwadde ne balaba nga bafunyemu omukisa mungi nnyo mu kigimusa kino yesebo ogambye nti kitta ebiwuka mu ttaka kyekino wano kyendabako tekibitta naye kibigoba waliwo obuwuka obutera okubeera mu ttaka obuliyamba oba oliawo okufuna obusizo n'amazzi okuyitamu bwe twandiisa ensiriŋŋanyi ekiyimusa kino tekikosa buwuka obwo kakati ensiriŋŋanyi zino za mugaso nnyo nnyo eri ettaka era abalimi abo bakimanyi bulungi nti ensiriŋŋanyi zigenda kuyambako okukola ebituli mu ttaka kubanga zo omulimu gwazo kukola kye twandiise powers ebituli bino gye bikoma okubeera mu ttaka kitegeeza nti ettaka liba lissa bulungi ettaka liba lifuna ekyokulya ekyomugaso naye bw'okwata eddagala eritta ebiwuka nerimanya litonya ku nsiriŋŋanyi ensiriŋŋanyi tegenda kusigaza bulamu wewoosanga nti omuntu yasimbye omusiri gwe ne gukala kubanga ettaka lyasiire nga teririna bwerifulumiza mpewo olw'okuba bali ba mutaka abafulumya empewo bona abakuba ebituli yabatta kati ffe kyetukola twakola ekigimusa kino nga kigenda kuyambako nti singa nga oba okitadde ku kirime kyo singa oba okitadde mu nnimiro yo kigenda kuyamba okukola ensiriŋŋanyi empya zigenda kweyongera mu ttaka lyo obeere ng'ettaka lyo lisobola okuba nga lisa bulungi kati lifuna bizibu byonna yesebo ate ogambye ku nsiriŋŋanyi teziyinza kufa otaddemu ekigimusa kino ate ku saidi y'omuntu akikozesa kati ku saidi y'omuntu akikozesa yagenda kuganyula mu nganyulwa mirundi ng'ebiri oba esatu enganyulwa esooka agenda kufunamu okusinziira n'okusinga wabadde afuna before okufunamu tekirina kyekikosa ku bulamu bwe nga ye omuntu akikozesa kya mugaso nnyo ne bw'okigenda mu kamwa kya mugaso nnyo ne bw'ekikusammukira kyoboolaba ffe tukugamba nti kino ekigimusa ne bw'obanga omaze okukikozesa noota enkoko teri nkoko egenda kukola ki kufa kubanga kya bulamu ekigimusa kino kya bulamu kyamazzi ne bw'okikombako bw'oti tekirina kye kisobola kukola
kubanga kyabulamu kigenda kuzza butafaali bwo bujja nti bw'onoolya ku kimera ekyo oba bw'onoolya ku kintu ekyo kivudde mu ddagano ly'okozesezza obulamu bugenda kufuuka bupya. Kyogamba nsobola okugula ekicupa ng'ekyo n'ekiteeka ewaka ne mba nga nywako. Tolina kukinywa kirina kugenda ku nnimiro. Kirina kugenda mu nnimiro mu bintu by'ogenda okusimba osobole okugyamu ekigenda okuyamba obutafaali bwo nga busobola okuba nga bujjanjabwa. Kuba bulidde emmere ey'omugaso, bulidde emmere egenda okuzimba omubiri gwo, bulidde emmere egenda okuyamba ensigo zo okuba nga zifunctioninga bulungi. Togenda kuddamu okufuna bizibu bino byakusannyalala, bino bizibu byakufuna kifuku maaso. Abantu batula mu ofiisi okuva ku makya paka lwaggulu takoze physicals naye emmere gy'alidde si ya mugaso. Bw'ani yagamba nti omuntu yali abasika chipusi n'asomya okugenda yeeyo nti basobola okuyiwa butto oyo naye bagamba nti butto asuzirewo afumbiddwako bwe butto obusookerwako ddala bwa bulabe naye teyamuyiwa. Kati ffe tuleeta ekigimusa kino nga kigenda kuyambako okusaabulula amasavu ago singa oba okifuyiza ennimiro yo. Amasavu galeme okwekwatira kye tuyita blood clots, zireme okukwatira mu misiwa gyo, zibeere nga zitambula ng'amazzi bwe ganditambudde mu mubiri nga tofuna bizibu byakusanyalala, tofuna bizibu bya kifuku maaso nti ate maama antawaanya kino tima omwana ng'ali bw'ati. Ffe twalese ekigimusa nga ogenda kigenda kuyamba ennimiro yo. Ate kirungi mwana ati mu wiikisi 2 singa oba okifuyidde ku nnimiro ekintu gufuna omuti ogukaze nga gukalidde ddala nga gukaze oyibako ekigimusa kino mu wiikisi omuti guba guzza engulu. Funa ennaku zino tetukyateeka nasale beedi mpya. Funa nasale beedi gy'obadde oteekamu ennyaanya ogambe nti kati sigenda kuteekamu ndala ennyaanya no kagisaleko omutwe gwo waggulu nzireko nfuwireko kino ekigimusa ennyaanya gya kutojjera. Mukulu Kyazi essebo ngenda kukusa nkwerekerezemu katono essebo nzireko okusaidi ya muzzukulu wa Nsambo ono amiina ku Ronald Muyunga atubuulire ekigimusa kino mu kiwaanyi kirina ebitendo bingi byekikola naye ebbeeyi yakyo eri etya temugenda kiwanika nnyo. Neyanza nnyo omuweereza waffe muganda wange ne mwannyinaze ne mukadde wange ndaba mu ddiiro lyo ekigimusa kino byekikola bye bikifuula olwaleero okuba nti kya layisi. Ekisookera ddala nsobola okugamba it is 2 in 1. Kigoba buli kiwuka kyonna ekibi mu ttaka oba mu nnimiro yo. Buli kiwuka kyonna ekigenda okuluusanya ekirimu ekyo. Kiwuka kyonna eky'obulabe kyonna kigenda kudduka buddusi. Tekigenda kufa wabula kigenda kudduka. Ekyokubiri ate kigenda gimusa ennimiro yo. Ofuna amakungula ag'ekubisizaamu emirundi 2 oba 3. Kati abantu babadde bagenda n'agenda mu dduuka n'agula ekigimusa n'amaana agane munguzeeko ne ku ddagala eritta ebiwuka. Ebiwuka ebyo byetaaga obulamu. Katonda yabiteekawo nga waliwo ensonga lwaki yabiteekawo. Lwaki obitta? Kati ekigimusa kino kyo kigenda bigobamu mu nnimiro yo kubanga ng'abalimi b'emmwanyi waliwo emmwanyi ebikolalo byezinga ne byezinga n'olabanga ebikolalo byezinze mulimu omunyeera mungi gwe n'onoonya ddagala litaba omunyeera oba buno obusiisisiisi biki ebyo byonna teweetaaga kutta bitonde bya Katonda. Ebyo byonna ebikaze emmwanyi bye muyita motoka oba coffee wilt ebyo byonna teweetaaga kutta bifangaye tobitta wabula funa ekicupa kino kyekigenda okuyamba okugobawo bigende bidduka biragawa kuseeka weebuuza biragawa bigenda wa neighbor era bassebo ne bannyabo bw'olabanga ennimiro yo eyongedde okwonooneka erumbiddwa nnyo mwotokwa manya nti neighbor wo yali bulungi ebibi byadduseeyo yensonga lwaki buli akozesa ekigimusa kino afuba okutegezaako ku neighbor we ekyalo kyammwe kyonna bwe kinaakozesa ekigimusa kino ebyo ebiwuka birina gye biva birina kubeera mu bisenyi kyova olaba gavumenti eprotectinga nnyo entobazi naye ate mmwe ne mukibuusa amaaso entobazi gye birina okubeera ebiwuka ebyo ate ne mugenda ne mulimayo kati bibula gye biraga ne bijja mu mwanyi zammwe kati ffe tugenda kubijjayo nga tubijja mu mwanyi zammwe tubizze mu ntobazi naye oyo anaagaana yenna okufuuyiza kino sikutiisatiisa muganda wange ndaba sikutiisatiisa wabula nkugamba nti buli yenna anaagaana okikozesa ebiwuka bigenda kuva wa neighbor
bijewo ewa neighbors benga zinyirira ate wo nga zongera kononeka awe dogo lijja kuba litanze okuyingirawo achaga delita ndabe yo lite liye yes ayinza gifuna kusikubira tuli mulite emu ekichupa kino kibeera mitwalo 10 naye twasaba company mu bbanga lino okuviira ddala mwezi ogw'omwenda nga tuyamba abalimi baffe era company nekyawuzamu emirundi ebiri olwalo kiri promotion kigula emitwalo emeka 5 naye promotion bweggwako kiddayo ku mitwalo gyakyo meka 10 ekyaliko December no enaku eri kati era ekicupa kino kyennyini bakadde baffe batuteekerawo ne garanti company Kabula International nateerawo ne garanti buli muntu yenna akozesezza ekicupa kino bojja n'okigula n'otandika okukikozesa babagambe kya bulamu tekirina mbutwagaaga tekirina mu butwa bonna kati bw'obanga okyagadde n'ogamba kankwate emitwalo gyange nkigule mu biseera bino nga kyali promotion bw'okitwala n'okikozesa ne kitakola bye tukugambye ne kitaleeta makungula mangi ne kitagoba ebiwuka ebibadde bikutaataaganya omutigo ogubadde gukaze ogw'emmwanyi gwobadde oteekateeka okutema ne gukalira ddala ne gugaana okuddamu okufuna obulamu komawo n'ekicupa kino ki empute tukuddiza emitwalo gye5 ate tugattako n'emitwalo emirala 5 gye mitwalo 10 yes ekyo nno kampani ekiteeka okubeera mwezi gw'omukaaga naye tetulabangayo muntu n'omu akomyewo nti bannange kyagaana munzirize zange nedda yesebo nga tumaliriza ddakiika ng'emu ekicupa kiwaanya ennyo kino naye byanjawulo kyennyo bye mwakitaddemu omuntu omulala kyayinza okuva ku manual omulala oli ali organic ekyenjawulo ekicupa kino kirimu nti nkugambe kigoba ebiwuka ate kyongeza amakungula kigimusa byebyo ebyenjawulo bibiri kimu kyokka it is 21 kikola bibiri kati mpozi nyinawo point eno emu babiri zenjagala okugamba abalabi baffe nti ng'ovudde ku kya garanti eyo gye nkuwadde nti tugenda kuddiza ssente zo naye ate tuyinawo n'ekigimusa kye tugenda okugabirako abantu kwekyo nga mukata kwekyo buli muntu yenna atulaba akadde kano wandiika enamba z'essimu ezo bw'obanga toyinaawo ssente oba mukama yakuteekamu ekintu kye tuyita embala ey'okutya naye yabeera sitaani nga yakwambaza okutya jangu kuba ku namba z'essimu ezo naye sooka ogende weekuba ekifaananyi ng'oli ku muti ogukaze weekuba ekifaananyi ekyo okituleetere oba okituweereze ku namba ya MTN eri ku WhatsApp okituweereze tugenda kukuwa ekigimusa kino kubwereete tugenda kuwa lita namba tugenda kuwa half liter akadde kano half liter kyekikopo kimu kigula emitwalo 2.5 tugenda kukikuwa bwereere era tugenda kugabira abantu 40 wakati w'olwaleero neweeki ejja ku Monday ekigimusa kino okikozeseeko then point endala gye njagala okubagamba nti tulina abantu baffe abali eyo bulijjo babadde bagamba naye nga temutuwa branches kati tugenda kubawa branches era tuli mu kunoonya ba agents gwe wenna ayagala okubeera agent waffe olina okuba nga oli mwesigwa twagala ba agent abo buli omu agenda kufuna sitooko ya bukadde 20 naye obwesigwa kintu kikulu ennamba z'essimu ezo zennyini mujja kuzikozesa okutukubira ekirala ennamba z'essimu ezo zennyini zemugenda okukuba ekirala tulinawo abantu betwagala olwaleero tulina abakozi betwagala naye omukozi gwe wenna wulira ng'oyagala kubeera kwewandikisa ne Kabula International okole twagala omuntu omwesigwa omuntu atya Katonda bw'oba gwe atulaba ku TV yo ng'oyina omuntu oba gwe kennyini ng'oli mwesigwa mwesimbu kubanga tugenda kuyisa mu kutesitinga ate ng'oli mukozi yes ng'ate oli mukozi interview zitandika olunaku olw'enkya ojja kuba ku namba z'essimu ezo tukubuulire tugenda kuwandika abantu 50 betwagala bokka okwetoloola eggwanga lyaffe Uganda so n'ebigambo ebyo tuyina ebintu bingi nnyo betusobola okubagamba naye kyetwagala akadde nembadde ndoza kakyali program ndala okay so musobola okukozesa ennamba ezo ekigimusa kino kiri ku mitimbagano egy'enjawulo gye kiri ku mutimbagano oguyitibwa Capital Mall eyo e-commerce ku Capital Mall osobola okukijjayo naye osobola okujja ku offices zaffe mu Kampala
ku Boulevard building n'okifuna oba n'okigula namwe abagenda okifuna obwere tugenda kukiba okutandika n'olwaleero mukube ku ssimu ezo mufune ekigimusa kino musobole okulabika nga mugezesa kubanga abantu abasinga obungi babadde babagamba tulina ebigimusa ebisobola okugyawo coffee wheat fefeka mu Uganda fefeka fe tuyina ekigimusa nga kigimusa ate nga kigoba ekiwuka ekyo fe tukirina fekka kyekigimusa kino so osobola okujja n'okifuna n'okigula naye akadde kano kiri promotion kya $5,000 wabula maaso awo kigenda kukyukamu kidde ku miwendo gyakyo emito nga mu Abakabula International nansaba mberekereze oba oli awo tujja kuddamu tusikana omundi omulala ebisigaddeyo kwe tujje tutandikira tumayire yawo omulabi waffe omulungi sigenda tusuka kwano lwakadde programu zijja nnyingi nnyo erinnya Nzaakira Mbwani Kannamugera be bannaffe Abakabula International awangale nnyo ayisa abasajja Kabaka.